bulijjo simanyi sirabanga kwetaniya sirabangako kwetaniya naye njagala confessinga yonna we mulaba etaniya mugambe ayina fani omupiira n'okwata kwetaniya etaniya ayina vibe kiina omubiri kyasoose ne kitunyenyeza namusungu tineŋŋamba yikyuli ayo looking connecting amaaso ne gatemya omutima ne gukuba Olaba n'omugenzi jjajja Ichuli asiima show ya Itani yabaddewo over the weekend ennaku z'omwezi nga 4 gwanya abatagenda kusiima Sima All Access agambye nalabye ekyana nga kinyenye ekyensuta omutima ne gumumyansa bw'ati era n'alayira nti mazima ga Katonda Itani alina fani era ssaawa zinaakwatako Itani omuzimu gwa jjajja Ichuli gw'oba ogenda okudiringa nabo go nkikudiremu amagezi gazze kugambye wookwatira ku Itani omuzimu gwa Ichuli gw'oba ogenda okudiringa nabyo ebisigadde gwe simanyi oba ogenda kuteesa na muzimu naye ye nga ye muzimu gwe guba gugenda okukulumba mazima ga Katonda ebintu ebimu bye tukola abantu abamu gye bali balaba era basiima tomanya lumu SMX ndibeera wanene omuntu omu n'avaayo n'agamba dda kituufu SMX ebintu by'ozzenga okola stories z'ozzenga otuwa z'otawaayiriza abantu z'otafedera mu bantu kubanga nze siwaayiriza ekisooka nkola reported stories eziriwa omuntu omulala amala confirminga event eyo n'ensooka njogerako kisobola kujja kuwa mawulire okimanyi kati ngakye mirembe alina omwana kwegamba oyo omuntu abeera ataddewo ki story ekitandikirwako ku ye nze njogera either kivudde mu mirembe oba kivudde mu nsambya ezo ze zimu ku ze bayita reported stories tomanyi omuntu lumu alivaayo n'ansiima ndigenda okulaba nga bampadde Range Rover nga mugamba ye ate SMX engambye Range Rover Katonda wange naye okulota si kibi si kibi tewaliwo omusango gwonna gwekuusiza ku kulota wano ku SMX Media tutambula ne Nalongo Nabwira avuddeyo okubeera nga akutegeeza nti gwe nawe nafereddwa mu basawo ab'enjawulo bakulimba mbu bagenda kulombereddwa ne watabako kikyuka mulamu bwe ebizibu bikususseeko mukubireko enamba y'essimu gy'olaba wansi mu nsonda ebisigadde obimulekere.